ku mateeka agaddukanyizibwako paalamenti wano mu ggwanga, ekibiina ku ludda oluvuganya gavumenti ekibeera kisinze omuwendo gw'ababaka kironda omukulembeze w'oludda oluvuganya n'abakana n'eddimu ly'okuluŋŋamya n'okukuliramu banne mu paalamenti naddala ng'ayita mu gavumenti ey'ekisiikirize ebangibwawo. Wabula ku nkomerero y'ekisanja kya paalamenti ey'e11 eyali omubaka wa Mityana South Richard Lumo yavaayo n'ebbago mwe yali ayagalira ennonda ey'omukulembeze w'oludda oluvuganya mu paalamenti okukyusibwa abeere ng'alondebwa ababaka bonna ab'oludda oluvuganya, wabula ono kaweefube yalema okutuukirira. Parliament Amendment Bill 2022 be read for the first time. Ensonga eno kyokka yazzeemu okutuukizibwa mu kisanja kino ng'era omukulembeze w'ekisinde ki PLU era omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba yasinziira ku mutimbagano n'alaga nga bw'agenda okulagira ababaka bannakisinde kye okukola ekisoboka okusuuza Joel Ssennyonyi na NUP ekifo ekyakulira ababaka banne ab'oludda oluvuganya mu paalamenti. Kati olwaleero ababaka abalinnya mu kimu n'ekisinde ki PLU mu butongole bamaze okuteekayo ekiwandiiko ewa kalani wa paalamenti Adolf Mwesigye mwe baagalira ensonga y'okukyusa ennonda eyakulira ababaka ab'oludda oluvuganya okubeera emu ku ezo eziteekebwa ku lukangaga olw'ebyo ebinaateesebwako. Mpya anamere kyayita sitooka empya paalamenti empya twagala President nga bwe yagambye tewali okukola ki, tewali kulambaala. Mu basonga bagamba tewali kulambaala, tewali kwebaka. Olina okubeera ng'otunula ng'olinda wakame kubanga ababbi bangi. Kati tugamba ntino twagala ofiisi zonna tuziteekamu amaaso, katutandise n'eno tugana okukwata ofiisi endala. So tugamba ntino eno ofiisi okugiwangawo waliwo ebintu bye baaleka mabega ng'aba independent members of parliament kubanga bali mu opposition nabo tebali mu government era n'okutuula batuula eri mu opposition tebatuula kusaidia. Kino baagala kukiyisiza mu nnongoosereza ze baagala zikolebwe mu tteeka erirambika enzirukanya ya paalamenti. Omukulembeze owa opposition mu parliament alina okuba ng'alondebwa political parties zonna eziri mu parliament. Oba okulondebwa alina okugenda n'akwataganya n'abo bonna opposition parties eziri mu parliament. Naye kuva edda nga FDC ekyatwala nzijukira nabo tebali tebakikola, bali bakikola bokka. Nakati kyekimu party erina ababaka abasinga mu parliament NUP bano bakulembeddwamu omubaka wa Buyaga West Dennis Namara era asuubirwa okwanjulira paalamenti ekiteeso kino, omubaka wa Kibanda North Linus Ngopek n'omubaka wa Kanyumu County Simon Peter Okwalinga era nga batoozezza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku paalamenti olwaleero. Bano bategeezezza nti nga paalamenti ezzeemu okutuula nga 7 omwezi ogujja baakwanja ekiteeso okulaba ng'ennongoosereza zikolebwa mu tteeka erirambika enzirukanya y'emirimu. Namara agamba nti waliwo obutali bwenkanya mu nteekateeka ey'okulonda akulira oludda olwabula gavumenti olw'ebibiina ebirala eby'oludda oluvuganya okuva ku ekyo ekibeera kisinza ababaka obuteebuuzibwako. Consultinga oba teyeebuuzizza ku bantu abalala abali mu political parties eziri mu parliament bagenda e Kavule ne basalawo ne bagamba ffe twagala ono, tebabuuza ba MPs ba NUP abali mu parliament, tebababuuza erinnya lijja buzzi ne bagamba twagala ono. Kati ffe tulowooza nti enkola eyo si nnungi kubanga office eyo eri mu mateeka. Ekyokubiri, office eyo bagiteekako okwongezaamu amaanyi mu bya political dispensation oba ebya multi-party politics eze Uganda. Incompetence, okulemererwa. Sawa zino opposition leader bwabeera incompetent oba bwalemererwa tewaliwo kayiro konna okuyinza okumugjamu except party ye eyamulonda okukola ki, okumugjayo. So twagala kulongoosaamu obuntu obwo butonotono tulabe nti no parliament yaffe etambudde bulungi n'eggwanga lyaffe Uganda litambudde bulungi. Ono ategeezezza nti n'obukulembeze bw'obukiiko bulina okukyusibwa kubanga engeri NUP gye zeeronda bassentebe b'obukiiko ab'oludda oluvuganya bwe balina okukulembera si nnuŋŋamu. N'okwata Honorable Wadeke n'omuwa ekya deputy nga senior amaze mu parliament ebisanja 3, n'okwata wa NUP n'omuwa ogwa chairperson nga yakajja tabe nako na kansala naye n'omufora chairperson wa committee. Kitegeeza oba otyoboola eddembe lya opposition, oba otyoboola enfuga ennungi eri opposition eri Uganda. So twagala tutwisemu akantu ako. Bw'oba ogenda okunoonya abo abagenda okubeera nga bakulembeze mu committees za parliament olina okwebuuza ku babaka bonna ba opposition
ku babaka bonna aba independent. Yafeesi yakulira oludda olwabula gavumenti eweewa ensimbi eziri mu bumbi 4 okugiddukanya ng'okusinziira ku bano beetaaga wabeewo okwekenneenya engeri ensimbi ezo gye zisaasaanyizibwamu era ng'ono alaze ebimu ku biri mu bbago lino bye bataddemu okuyita mu kumaamulako akulira oludda olwabula gavumenti singa aba avudde ku mulamwa. Deputy Parliament eyinza kujjako ba cabinet ministers ne baba censuringa mu abalaba edda bakuteesa baba censuringa n'abalala naye lwaki ono ye leader of opposition tewalimu ebbago nti no bw'abanga takoze bulungi obanga sente ze bamuwadde ku budget bilioni 4 bazibbye ne bazimbamu apartments lwaki tewaliwo ebbago akawaayiro akagamba oyo tumuteeremu etooki bwe tusanga nti no waliwo sente ze yabbye n'azimba apartments ng'alina okuyamba okuvuganya emirimu gya gavumenti n'aba opposition naye n'azimbamu apartments naye tumukube mu tooki tumuggyeko lwaki abaana obu bajja gamba mukoze bubi naye ekyo bayita accountability kisanja n'okulala. Kyokka bano bagamba nti ennongoosereza zino tezina gwe zitunuulidde wabula okutereeza enzirukanya y'emirimu mu paalamenti naddala okukkaatiriza ensonga y'obwenkanya ku ludda oluvuganya ng'okulonda kuno kwetabwamu ebibiina byonna ko n'abo abajja nga beetengeredde. We need leaders who are accountable, and that is why me as a PLU member, I chose to second him. And we're not targeting any individual because the office of the leader of opposition is an office, it's not an individual. No. This amendment of the administration of parliament for the good governance Of parliament. And on top of that, you know that Senyonji is already a law. Isn't it a law now? So what are you talking about? This is just to amend some section to strengthen that office very well. Because you are getting government resources, you are running with government porticas, yet you are in opposition. You need to also be answerable to the accountability role. Sebogenyi Joseph yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.